Aboluganda tukunganye mu linnya lya paati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Aboluganda abaagalwa tukunganye etuntu akawungeezi k'olwaleero. Songa etukunganyisiza buli omu agiraba bulabi nga tuzze okuwerekera munnaffe n'essaala yaffe eno okwerekera munnaffe Beni eyatuvuddeko. Mbasaba buli omu waali tugenda kuyita mu bufunze obudde buno tubuweeyo. Atukulembedde okuwerekera kojjange Gujja Beni, abasista, ssentebe w'ekitundu, abakulembeze abali wano, mukadde wange mumyuka eyawummula, abatuuze b'eggombolola y'Empenja awamu n'eggomba okutwaliza awamu bamutwalidde ku myaka egyo emito. Njagala okwebaza abantu mwenna abadduukiridde enduulu nga kojjange yakafuna akabenje akamututte. Yabadde ku mikutu mulinda patro terabika okutuusa we nabye nga tipa yezze. Oboolyawo singa tubadde mu nsi entereevu, nga tuli mu nsi efa ku bulamu bw'abantu, nga tulina abakulembeze abafaayo eri obulamu bw'abantu, muganda wange teyandigeredde mu tipa, ambulensi yandibaddewo, oba abantu abasawo abadduukirira mangu obulamu bwabo bagudde ku akisidenti bandibaddewo. Naye ekitalo nnyo ekya muganda wange Beni tuli myaka gyegi, tubadde myaka gyegimu kuba twasomesebwa Miisikaye, Masa Kiryowa, Mugezi Madamu Biiti mu kibiina kyekimu batusoma ne Beni. Naye babanga emyaka egyo nagyo ate nga agenze mu nnaku mu ntiisa kitwennyamiza. Naye tugamba nti kitalo nnyo, omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwummuze mirembe. N'olwekyo nga tukungubagira munnaffe ffe abakkiriza katumujagulizeeko olw'olugendo lwe lwatambudde. Ebirungi bya Beni bye bireese abantu wano, naffe bye bitujje gye tubadde ewala mu mbeera yonna. N'ogamba kaŋŋende nga bwe ŋŋenze era neetonda saalize bwe nti, naye okwagala okwerekera munnange gwe nakolako naye n'emboozi twanyumyanga naye mu butuufu mbadde siyinza kusigalayo. Mmanyi bumanya nti ansooseeyo mu kiseera ekituufu ndi musisinkana. Nja kubalekera ebigambo bino biri mu Mubuulizi omutwe ogwokusatu lunyiriro lusooka mpaka ku lw'ekkumi. Mu Samale bigamba buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Ekiseera kya Beni kibadde kye kino, tosobola kukiwakanya. Naye bw'osoma ebyawandiikibwa ebiri awo bitukumya bukumya kunyweza kukkiriza. Abonaabona olukizito oli omusajja mumulaba, mbeera eyo ne munnyaniiza mu bitiibwa, naye napakasanga n'omusajja oyo tebyoyinza kikkiriza. Naye kyali kiseera kyange okukolako n'ekizito nsobole okutuuka gye nkola ki gye ndaga bannange. Bangi bali wano mbalaba. Kale nga tuli gye tuli tuteekewo empuliziganya ne bakizita abo mu biseera ebituufu tukwatire ku bannaffe. Nja kulekera muganda wange ono lunyiriri mu Zabbuli 84 akanyeri akookuna mpaka ku 5-6 nti bava mu maanyi ne baggukira mu maanyi. Beni yajjira mu maanyi ku nsi twamwaniriza nga bamuzadde, era nitugamba nti maama kakulike akaana ako akajja n'emikisa. Ne bw'abadde afundikira olugendo lwe nkakasa nti amalidde mu maanyi wadde lubadde lumpi, kubanga kitaffe mu Katonda, basisita n'abantu abalala bonna tuliwo mu maanyi ago okumuwerekera. Nkulekera ekibuuzo gwe bonaaba ogenze nange naawe tunaamalira mu bunafu mu kusoomoozebwa oba tunaakuuma ekirayiro ekyo ekyatuleesa ku nsi. Ntwala okusaasira kuno ne sekusaasira famire ya mukwano gwange Mwami Kawooya okufiirwako muto wange Beni. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala. Ntandise nga mbagamba nti omuntu bw'alwala n'omulwaza oluusi agenda n'afa oba n'awumula nga mutufu amulwaziza oli mumativu. Naye omuntu bw'afa ekibwatukira bannange osigala n'ennyiike y'amaanyi ku mutima. Si kyekyo bannange
bannange bitalo nnyo ebya Beeni era nga muganda wange Mwoge Timothy bw'agambye nti ebisinga nga tubana tubikira twabitegekede ku social media nga tulaba ebifaananyi bitambula mugamba bannange abantu abali wano bannange mwenna abasobola okujja wano bane twesabire olwaliro oli mulamu enkyokola ki enkyofa bannange tutambule mu kkubo lyaki erya mukama waffe Yesu Kristo kubanga tebalamanyi ki tebalamanyi essaawa. Okufa kwa Beeni otwakuwulidde kwatukanze nnyo kubanga ffe abamu twabaddeko ne Beeni ejjo eryo ng'ekiri waliyo amasanyu era twanyumya okumala ekiseera kingi ne tusanyuka nnyo tetwamanya nti Beeni atusiibula kuba yatugamba nti ndudde okubalaba naye mujje munkyalireko era twamugamba tujja kujja naye tetumanyi woobeera n'atugamba nti Lujinji navaayo nenzira ku mutalo omulala era n'atugamba emunajja nja ssenyuka nnyo era nja kubategekera tetwamanya nti Beeni ategeka mbaga yeesemba era twanyoleddwa nnyo naye tusaba Katonda agumye taata ne maama wamu ne baganda be n'abatuuze b'ekigulu wamu ne Buyinja-Butoole. Beeni abadde omuntu gw'otagamba bintu bingi ffe nga abasoma naye Beeni tetumunyumyako ennyo mu butuufu tuzaala abaana era tuzaalibwa naye Beeni abadde n'empisa ate abadde muntu mulamu era ebiseera ebisinga basomanga nga Beeni twateranga nnyo mu kifaananyi nga tumuyita gaalo wadde yali booyi ti Beeni ye muntu eyali akusobya n'amala n'afukamira n'akwetondera n'akugamba kyenkoze sitegedde nsonyiwa mu buntu era tubadde basanyufu nti tulina essuubi mu bavubuka abaliwo ku mulembe guno abanaazimba Uganda empya nga ne Beeni tuminamu essuubi naye Katonda tamusobosezza tuuka awo naye twebaza ekirabo eky'obulamu Mukama kyamuwadde ate n'ezzadde lyalese ne tusaba Katonda nti Beeni by'atakoze abitambulize mu baana be ate bo basinge ku ye kirituwessanyu bwe tuli kulaba abaana ba Beeni nga bafuuse ensonga nga tubadizi abasoma ne Beeni tugenda tutambula naawe paka wamu ne ku nsonga z'abaana otunyonnyolako akatini ke tunaakwata tujja kuyamba ku baana ba Beeni kuba Beeni takyaliwo. Masekati gaffe tegatiddwako mukadde waffe omumyuka eyawumula ate era nga akyaweereza taata tusase nnyo okulaba webale kujja mukungubaga kuno. Tulina mukadde waffe omubaka wa Gomba atambula bwengamba wenti oti Gomba atambula muba mutegeera nti empologoma ya Albert Ndahiro eri mukungubaga kuno sebo webale nnyo baliddala okujja honalibo mukkirize mu kigulu ekyatebugula gw'obuleese n'okibbiriza ezigiddeko obulala buvudde nabo kigulu mukyanajuko Juliet aweeza naye noti bbiri zizze era zituuse bulungi buno buvudde wa Ssaalongolwesibawa omutwalo gumu guzze buva Kimwanyi buvudde wa Joseph Waswa ye nnyumba mwe buvudde ekyalo Kalimumwa omutwalo 11 gituuse tweyanziza bakulu Senga Nakabugo kyalo Kabula Soke noti emwe etuuse tweyanziza Kyembanegera Mariya omutuukirivu embeera emirembe kyonna bamalayika mwenna n'abatuukirivu nammwe baganda ba okunsabira eri Omukama Katonda omuzaabukantu atukwatufeekisa atusonyiwa ensobi zaffe ate atutuuse ne mu bulamu obutaggwaawo.